also was busy on whatever bypass game, but man, That's poor concentration. Do or die okuba nito abakusinga kugwenda okuba tuli omukana gwetaaga munonga nteekateeka hopefully ano teka kusinjiraho tukavaringa imagine yezo ya point ebakukizaho tukoledde wamu nga tiimu era ne baza basambi bannange olw'embeera gye tutaddewo ekigendera kye tulina twagala tuukayo eri ewala tusagala samba playoffs twali mu ligiriki era twasima refareshi yakola kandi tutunyamu kwemulugunya hamwe because twafuna fouls zetakuzifawo munonga we complain yellow card so yatizokwenya nga tumenya amazing naye all well match nayo ne tutambulete halmulos and win.